nedda sebo abatali basiraamu tebalina ogwo bayita Yesu taliyo. Oyo gwe bayita Yesu yennyini ye Isa ibn Maryam. Allah Rabbul Alamin mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu ssuula gye bayita Maryam yatunyumizaako Allah ku mwana oyo oba omusajja oba nnabbi we gwe bayita Isa ibn Maryam nga Allah atulukira otulaga nti wange namubawa nga nnabbi okuva gyendi tiyali mwana wange. Allah yatulaga kubimukwatako. Allah yagamba mu suratu Maryam sura ya 19 aya eya 16 yagamba wadhkur fil kitabi Maryama, jukira oba yogera kubikwatagana kubiri mu kitabo kyani kya Maryam idhin tabadhat makanan min ahliha makanan sharqiyya, mu kiseera weyesamba abantu be n'agenda mu kifo ekyebuvanjuba waki w'omuzikiti. Kati nga olaba guno eno hijira yatambula dda ku saidi zeri evenjuba. Fatakhadhat min dunihim hijaba, kati we yamala okwawukana ku bantu be Allah n'ateekawo olutimbe wakati wa Maryamu n'abantu be nga bo tebalaba Maryamu gyali kyakola nga naye tamanyi bali kye baliko javudde. Allah kanti yamala okumwawula ku bo fa arsalna ilaiha ruhana, Allah n'atuma mwoyo mutukuvu ye Jibrilu alayhi salatu wassalam, fatamathala laha basharan sawiya, n'amufaananira ng'omuntu yennyini ate nga teyali muntu, yali malayika ya Allah. Qalat, n'agamba nga amaze okumulaba, inni a'udhu birrahmani minka, ne nsaba Allah kumponyeeko in kunta taqiya, bw'oba otya Allah tonsemberera, nze nkola ki, nze nkutya. Qala, n'agamba innama ana rasulu rabbik, nze ndi mubaka okuva eri ani, Katonda wo, li ahaba laki ghulaman zaqiya, nzize kuwa mwana omutukuvu. Nabi Isa gwe bayita Jesus, Allah yamutuwa mu nsi eno nga mutukuvu. N'agamba qalat, Maryamu n'agamba anna yakunu li ghulam, butya bwe nnafuna omwana, walam yamsasini bashar, nga sina musajja alina nkutteko, walam aku baghiya, ate siri malaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuddembine ebigambo. Gamba butya bwe nnafuna omwana, kyogere totya, gamba butya bwe nnafuna omwana nga siri mufumbo ate nga siri malaya. Owulidde? Okiwulidde ekigambo ekyo? Tukidde mugumu. Olyaganya gwe togaana. Wobeeranga mu bantu teweewangayo. Gwe guma gamba kimu nti gwe tofaayo. Ne oba omwana ozze naye gamba kimu nenenya. Osanga Mungu yankola ki? Toweewa. Muganda wange toddamu kunyenya mutwe. Wano tebanyenyezaawo muntu n'oba badde ku bibyo ffe tulowooza y'ono. Nze kankyeyogerere nga nkigamba mmwe nammwe mukiŋŋambe mu mitima. Butya bwe nnaafuna omwana nga siri mufumbo, one, ate siri malaaya. Eyo statement nzito omukyala gye yafulumya, ate yasigala mu Qur'ani ng'egasa umma nti abaana bano boolaba bano betwagala ennyo bafunibwa mu makubo aga abiri automatically. Waliwo ababalina nga babafuna mu makubo matuufu, yagenda n'awasa omukyala ne bazaala abaana. Ne wabaabo ababalina nga benda baki, singa yayenda bende nga nakati alinga nabenda akyayenda, era agamba kati ninayo olubuto naye nga mumumanyi mu muzikiti tawoowangako. Mikwano gyange abaana obalaba ezo projects ennene nno maaso ga Allah. Omuntu ozaala omwana mulimu fe mu ddiini obeera eyo nsigo nti konna kossa ku mwana oyo, one, Allah akuwamu ki? Empeera. Allah waali kusaasira ne kasoma eddiini akaana ako
kyekagenda okukola kyonna mu ddiini gy'oli mu kabbuli oba ku mulimu gye walaze okukola, Allah akuwandiikako empeera ng'omwana oyo wawasa nnyina. Oba bikwatagana bino baseka bajja ne babafeerafeera nagamba nti tubali buzibu kati kasita gowa maama we nnyina w'omuwoowa oyo omwana aba afuuse wuwo kubanga wawasa nnyina si lwako gwe wamuzaala. Omwana gw'ozadde mu mukazi nga temuli bawoowe taba wuwo. Seeka naawereka omwana yanfaanana ennyindo ye waffe nze nyimanyi eva kuno paka kuliwa paka kuno ekigere wookirabako buli muntu andaba ebyo byoyogera obimanyi. Allah akusinga obimanya. Oyo omwana Allah yamukumma nedda ne nnyina ne jjajjawe eri bamanyi nze muzaala mu shariya tetumumanyi era wakola ebirungi tosobola bifuna. Oba bikwatagana wandyesaasidde tonnajja mupule kwegatana mukazi wanditidde nnyo ate singa afuna olubuto kubanga olubuto bujulizi obusigalawo nti kino wakikola ki. Naye kyannaku okubanga wayenda ku mukazi ogwasooka ne muzaala madi n'omwendako ogwokumeka muyina sharifa kati owooza mbu wempeza abaana bange bana nga yakivaamu ekiki oyenda bwenzi. Ate nze mbabbirako kituufu omukazi tawasika ate kuguna omulembe wallahi bakalubye. Okimanyi nti eriyo n'abasiraamu katugeze kwani ani asinga imaani wano. Imaani ze tulaba obulabi n'amaaso wano gwe tuwekakasa nti oyo mumpeeyo omu ne mba musaaga mumpeeyo omu musonzeko ono bakusonzeeko. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakusonzeeko ate nagamba darasa eri eyaggwa balina kye balaba bano abasajja siyonga namwedduwa Allah abakuwemu obulungi. Ojja noyogera ne muganda waffe Kawere nagamba nti masha Allah ogambye ani Hanifa nti sina kyenjagala gwe guli muntu mukulu gwe werowooze ojja okimeki sijja kukusalira. Kawere gweyoogedde naye ku magalibi tagenda kukusalira akeera ku subwehi ng'olowooza omukolo yagukyusizza nti kima mukazi wo ngaga nti waayo nansonyiwa anti nadde soogeddeemu nabasenga ba mwana oyo ndowooza woba ojja entebe tozirekaayo. Atandika mpola okuva mu buntu. Kawere nafuuka Kawere takyakwata masimu go takyasaalira wano woosaali omukolo gwe wasuubira mu miliyoni 2 ne guyingira miliyoni 10 nga mukambwe ate n'amala kati gwe gwajjako ebintu olina obukyayi gwobiwa musanyufu. Omukolo we gugwa kati masha Allah Allah bateremu baraka nga neddo takyazaagala. Era abasinga tuwasa abakazi omukazi wamukwowa tonnamutuusaka naye kukuluusa na muzaddeyo kwakozeeko nga n'omukazi wamukola ki. Kyova olaba katuyina abaana bangi nga batuse n'emyaka egifumbirwa nga tewali abanyega. Si lwakuba nti abasajja tebaliiwo batya bw'omala omusongako obanga bovumye response gye bakola. Naye ng'ekyebbeeyi kufa bazaala abaana bawala kumufumbiza kyekyebbeeyi asaafuna amutwala naddala amutwala nga mutuufu. Bino musajja okujja n'akuleetera emmotoka n'akuzimbira amaka bya layisi bisoboka n'okukya ku makya ng'obirina naye ofuna omusajja anaaba ne muwalawo n'atamukuba n'atamusibira bweru kuba mbiraba gye tubeera eyo n'atamumma mmere mwebali wano nga yabuuseeyo waka ku makya afuluma ng'agenda okusaala engatta azambalira wansi kabalaza n'alyoka asooba taleseeyo waka kyakulya webali wano eri ewaka teri kyakulya ate akuwa imamu akama nti ofunayo ekiwala ekyetaavu wendi wooli kuki wallahi webali ng'ewaka omuwala bonaabona gwewamuwanga volume nnene anyirira najja okulabako n'otumbuka n'oka mwana wange buzibu ki
wallahi gye bali. Nze nina bwala bemmanyi nga bali mu bikomera bagagga naye ng'emmotoka tagituulangamu eyabba, tagituulangamu, amusibira omwo. Abamu beefulana balina imaani, tamukasa mukazi kutambulatambula kutambulatambula. Omubaka Nabbi Muhammad sallam wallahi tagana ng'omukazi kutambula, yamugaana atambula yekka. Gwe mukwate mukazi omuteke emmotoka naye omubaka wanagana omutambuza, mutwale mu hotero muli empuuta mutamumanyi life. Empuuta ya waka n'empuuta y'omuka tenti wali muka umbrella eyawukanira ddala. Gwe weefule ategeera ogende kati va wano osemu mukyalawo mugende muka umbrella. Agenda kwewuunya, agenda kulya empuuta namba kati munaku ajala asobola okulya. Gy'oleete wakati agyagala, gw'oleeta mpuuta yayagala ssanyu kuva gy'okola ki. Naye ng'omuwala ono wakunyumiza engeri gye baamuwasaamu, taata baamuwa buli kye yasaba. Naye kyataasaba kuwagala muwala we mu njagala entuufu. Nze Allah nsaba n'abantu ntuusiza ofulumya, kubanga naatera ofulumya kati. Naatera ofulumya. Ninayo Suhaira, Suwaida, Maria, Shuraiki. Aba mbagala mujjana. One Allah nsaba mpe bafumbirwe nga mbeerera ejjana esooka. Mutusedde abawala nga mutuguza taabu. Kale mutukola bubi. Omuntu gonseera, omuntu kako nga fayita. 5-star general. Waba tayinaamu ku nsonyi agamba n'okugamba kunakosooka nti bannayinawo mboye naawe. Kati omuntu atamanyi, amanyi ata nti omuboye akugeraageranyizza ku mmundu ze yakakuba, akutte kasepiki majegere, akutte ku M16 M16 ozunga ne kawuzigaani. Kati gwe naawe kati oyo wawe kisasi kimu. Omukazi ayogera ebigambo ebyo aba akupimye. Omukazi omumanya kino sasi kimu, eno wuzigaani, eno majegere, aba yakuba ku mmundu. Kati omuntu gompa fayita. Ate muno innocent mwe buli muno, innocent, very innocent. Myaka 27 kali awo kalinda kunyeenya. Innocent boy. Myaka 3. Watunulako ene mabega ne maaso. Nakati mbutuufu 228 ndoza we naawowera. Insha Allah. Mwebuli busaaze busiibi najjagwa ku mukazi omulwanyi. Kale ayinza omba yalwana bambingata. Muzeyi yalagajjala n'alwana entalo. Aye n'amumuseera, n'amukunya, n'otuuka ku kye baakuseera. N'oleeta dhikiri etasaanidde mugole kugyogera. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baganda bange basiraamu tumaliriza darusu eno. Maryam yagamba nti kaifa butya ayegamba etyawo qalat anna yakunu li ghulaam, n'aba ntya n'omwana. Olaba obeera kivuera alina yiraliikirira, n'aba ntya n'omwana. Walamu yamsasini bashar, nga siri mufumbo. Walamu aku baghiya, ate siri malaaya. Baganda bange basiraamu essaawa zino kwogera ku bwenzi balabanga gwe atalina byakusomesako biki birala, kuba kati abenzi ennamba esinze abafumbo buki obunene. Tulina abenzi babika, kale kankweko nga bika 2. Tulina abenzi abatalina bakyala. Bambi ayagga n'ayagga ati wanga linnyeke amayembe, ayagga n'ayagga n'ayenda. Abo we bali ng'ekimwendesa si mufumbo. Tulina abenzi abalina omukyala atya omu, kati ng'anoonya wassiza awalala nawunzika ng'ayenze buki bwenzi. Obwenzi mu mbeera zonna si butuufu erife abakkiriza. Oba ntegereka essaawa zino okukwata omuntu nti yayenze, buli ajja nti kiki bamukwatidde mwenzi, nga beeyongerayo kiri nnomo.
kyogamba gwe gyotambuliyeyo ng'ogyokusala tosanga abantu bayimiridde mu nkuubo mwemanyi waliwo n'ensonga bamukute n'omukazi bamumuwe badde manyi obabbye badde manyi namubbi omuntu wabba atemwako mukono bwe guba gumusinze omuntu bwayenda asobokerwako embooko 100 addako omufumbo mayinja paka lwafa kitegeeza nti obwenzi kinene osinga obuki obubbi naye kati abantu bakimanyiira naye leka bo bakimanyiire ffe tutereeze omuwala ono omaze naye emyaka 5 wakamuzaalamu abaana bameka yogera ne muzadde we babawoowe very simple nze benakataasako embeera bangi okoze ensobi eyasooka nozaala naki n'omwana ono yazaalira wa maama we oluusi ne sente ezabibikolako zaava mu kitaawe just a phone timuze nsaba okkirize bano tubawoowe bajja kujja mu gw'omukaaga oba katujje mu gw'okusatu babawoowe nti bajje naye noobeera n'omukyala emyaka 10 nga temuli bawoowe nga bw'oyenda bw'ojja bw'osaala n'abaana n'obaweerera obalina abaana 5 10 n'otuuka n'ofumbiza naye g'ofumbiza sina mwana wo wayenda muki mwenda baganda bange tuddirizeemu tudde eri Allah aga nti afa hasibetum annama khalaqnakum abatha wa innakum ilayna la turja'un. Allah agamba nti mulowooza nabatonda nga mbeera yakuzannya buzanyi olaba teeka wano ne mbasuulawo ne ŋŋenda era musuubira temugenda kudda byonna bye mukola mubikola mukakasa temugenda kudda gyendi ffe tukkiriza tugenda kuddayo ekitukozesa bino byonna muzze musome nange nze nsomese bano media bakasuka misomo tulwana tunaddayo tutyewaani ewa Allah naye Allah ayina basse olwaleero wennyini waliwo omukwano gwange twakola naye bamumbikidde Allah ayina abantu batutte neffe n'atukola ki n'atulekawo tulongoose bwe kiba ng'omukazi ye yagaana obbawoowa manye eriyo abakazi abali mu shayatini alaba embeera gye mulimu n'omuzigo landoli yakabawaayo emyezi emirala egi agati ne wallahi mu January juma vaawo sikubanja sina buzibu nviira ombonyabonyeza juma tobanjika juma abaamu mu nnyumba n'agamba omukazi nti mugambe navaawo wano emyezi kati giriweze emeka nga juma mu njuma nakati nkubuye juma kenkulabyeko leero genda ate omukazi n'omuga nti nva mu ddalusu batuwoowe nti ye batuwoowe nti naye nze okumpoowa sigaana mbaga nugamba nabannaamu omuzi nerandiroodi atulemye oŋŋamba mbaga n'omugamba kale tata mugambe tugenda kujja ntukole nika banange bagenda kunkwatako tukole nika nti nika nze njagala kiteeteeyi njagala kadaali omukazi gw'oliko tatya Allah byayagala muki oyo muleke nkwegayiridde eriyo abaana abawala nga newaba tomugulidde lugoye asolodde egulira ayagala bufumbo nga muwala gwenjogerako nga nebbeere likyasobola okulagirira ababuze nti mugende wali mugenda wali ono gotunka naye ebbeere lyava dda ku kibula ate galitege buli sawa olaba aseesa alizza mukati lwaki weerega n'omuntu w'omuliro nga n'embeera gy'alimu mbi ng'eriyo ab'omujjana nga bayimiridde bw'olaba ng'akutawaanya mute obeera mwana muwala obadde mu ddalusu omusajja waaganya okujja wamu byefuula ebityayo waba yeefuula atyayo ng'amagezi gaakyali mwana muto muleke nze n'abakyala bengenda okuwasa kubataasa mbatadde rabbana takabbalu minna innaka anta samiun alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.